Popin Media. NRM 25,800. Namata Immaculate Mugambo, Independent 2,052. Nduga Jamiru, Independent 772. Senovidi Patrick Casey, Independent 491. Senpu Garaja, NUP 8,719. Accordingly, as a returning officer and in accordance with Section 147 of the Local Government Act, CAP 138, I declare Mwonge Andrew, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Kayunga Electoral District. Congratulations, sir. I wish you the best. Okay. Wabulu wabeera okuvuganya abeera waasinga basaba obusungu mubuze bali mujje buli omu afune waakwata tuweereze ekitundu kyaffe kubanga disitulikiti nene Kayunga disitulikiti nene buli omu tusobola okufuna waabeera ne tuweereza abantu baffe kubanga ffenna ekisinga obukulu ku nkomerero y'olunaku bwe buweereza. Njagala kwebaza abawagizi bange, njagala kwebaza abacoordinators bange. Olunaku lwajjo bakubye abantu bange, baganda bange emiggo, batabani bange abadde bagenze okugaba appointment letters eri ba agency baffe. Naye nga baani aba bakubye okugira okubatta be bagenozi genogowa. Tetumanyi lwaki ate genogowa yandiwadde awagira muwongo we NRM atajja alabe nga ate opposition atwala ekifo muwonge kyalina okutwala. Kino nno kyabadde kibi era ewaffe Galiraaya tekyasanyusiza bantu. Genogowa alina okuvaayo yetondera abantu olw'abaana baabwe be yakubye emiggo. Ekyo wataakikole nze ng'omuntu ngenda mu kooti kubanga kati tugenda kujjanjaba ekintu ekyakoleddwa abaana basinga engalo baazimenye. N'olwekyo ekirungi pulezidenti yayingidde mu nsonga eno. Twagala bwenkanya eri baana bakubiddwa, twagala Genogowa jjanjabe abaana abajaasi be bakubye. Njagala kwebaza bannakayunga olw'okumpa mandate endala. Kino kitegeeza kinene eri obulamu bwange kubanga omuntu wakwongera omukisa kitegeeza aba asiimye okoze. Bannakayunga mbalayirira tingenda kubaweereza nga seetirira. Emyaka gino esatu gye maze kuba ssentebe bwa disitulikiti kubadde kusoma, nsomye era njize. Ensobi nyingi ezibaddemu ate n'ebisoomozebwa bingi ebibaddewo. Basuubiza tugenda kufuna obuweereza obuli first class. Kayunga egenda kukyuka. Abantu bangi bagamba nkyusizza Kayunga naye mmanyi emyaka gino 5 kuba giri gibadde 3 tugenda kukyusa ekitundu kyaffe. N'olwekyo mbasaba bonna abalina obusobozi, nsaba bonna abalina obuyambi, buli omu kyasobola okwongerako oyo asobola okuwa amagezi ajjampa amagezi naddala ku nsonga ekyusa ekitundu kyaffe. So ebyenjigiriza ngenda biteekako essira. Ngenda teeka essira ddene nnyo ku nguudo kubanga tukizudde nti buli wokola oluguudo oba oyambyeko abantu okwakisesinga bizinesi zaabwe n'amalimiro gaabwe. Ebyobulamu tugenda biteekako nnyo essira okugeza ng'okulaba nga amalwaliro gonna eddagala lituukayo, abasawo okubeera mu malwaliro. Kino ekisanja kye tugenda okutandika oba kye tutandise olwaleero tekigenda kubeeramu muzannyo. Abasawo abasomesa kubanga abasomesa n'abasawo kati bafuna ku ssente nnyingiko. Woba owulira tosobola kukolera Kayunga ng'oli musawo nga tosobola beerayo mu malwaliro, tukwegayiridde siibula kubanga ku luno abantu bannakayunga balina okufuna services. Waliwo abamu abataagala kukolera Galiraaya olw'okubawala. Ebyo bikomye. Abasomesa wobanga osasula omusaala olina okubeerayo ku ssomero. Abakozi ba disitulikiti wano
mujje muweereze abantu abakozi ba gavumenti bagenda kweyagala nnyo naddala abo abatuukiriza obuweereza bwe balina okukola ki okutuukiriza generale kino ekisanja kigenda kuba kya buweereza.